Neyagadde nnyo okubeera wano amanya gange nze Mukungu Lakeeri Nabudde nga ndi wano okwogera ku Luganda International Conference nviiridde mu Sitegede Foundation era gye nkiikiridde ku mulundi guno era nga tugenda kuwayaamu ne mukwano gw'abato ku biki bye tukozeewo okulaba ng'olulimi lwaffe Oluganda luwangaala. Balamusiza nnyo bannyabo ne bassebo abato bamaama bataata basenga bakojja n'abalala mwenna mu biti byammwe. Erinnya eryange Diana Lwanga amanyibbwa nga mukwano gw'abato. Mukyala Diana Lwanga mukwano gw'abato nga nsanyuse nnyo okukulabako. Nange nsanyuse okusinkana Mukungu Lakeeri. Munnange weebale emirimu gy'okola mukwano gw'abato. Tukola Mukama atusobozesezza. Omu ku bafaani bo abasinga okubeera abali bati ng'oggyeko nze muzzukulu wange. Muzzukulu wange ne aliwa omuto Saala. Toyinza kubaawukanya. Ayimba n'ayimba Oluganda kale bwe lutyo ne lubeera nga ye n'ebigambo ebyo gyebiri. Kiki ekyakuwaliriza okutandika okukola omulimu ogwo? Bwe nazaalira omwana wange asembayo nabeeranga awo nga muyimbira obuyimba n'abalala bonna nali mbayimbira obuyimba naye lumu nsisimuka ekiro omwana nga bw'akaaba omuyonse kati nga naye bannaye obuyimba bwennyimba kati nga tebukola kaŋŋendeko ku intaneti noonyeyo ku buyimba omuteereko mpulira n'okoowangooye kubanga omanyi nga obuzadde bw'okoowa olinawo otulo tukuluma omwana akaaba aganya okusirika nga ntuula ngamba noonya YouTube noonyeza Luganda children's songs Luganda kids songs ngeze ku internet website siina kye ndaba ngamba kisoboka kitya emyaka gino gyonna nga tewali muntu akuŋŋaanyizaayo ku buyimba abantu tebwabanyumira nga manyi twakula tuyimba ffe tuli embaata ento aliwo omuto tengerera omwana ayimiridde anaalya ayimiridde ekirowoozo ne kinzijira n'entandika okuziwandiika wansi ennyimba zonna simanyi gye zaava naye ndowooza nga bwe tukula amasomero gye tuba tuyise bibeerayo at the back of your mind nti ennyimba ne zitandika okujja kati ze nalinga sijjukira nga nkubirako maama wange nga mubuuza wange musawo ojjukira kayimba kano kaali bwe kati ne bwe kati nga bwambuulira nga mpandiika ngenda okulaba ni mu nnyimba 2 nnyimba 5 nga zisusse ne mu 50 kati bwe namala oziwandiika wansi nga zino n'ennyimba waliyo bamaama balinga nze mu diaspora abakuza abaana baagala olulimi lwabwe abayinza okuzeetaaga oba nsobola okufuna opportunity n'ezirecordinga kati awo ekirowoozo n'ekirooto ne kigenda nga kikula 2 years later nenkola album eyasooka Luganda Nursery Rhymes ng'eriko ennyimba 25 kwe kazaali nnyingi nga sobola nakuzimalayo nga mwomwo mw'otadde ne zibeera mu ngero ze tugera nga Olwansangi Kiyiri kati nga akansooka enkoleko zino eza primary nga bwe twakeeranga nakeera nkya n'ab'entumbwe obwo twayimbanga nga tugenze ku ssomero kati abaasomerako mu nsomero nze ge nasomerako baba bajjukira twakolanga PE nga tetwambadde ne tuyimba obuyimba so bwe kityo bwe kyajja yes Oluganda ne lutandika okuba nti kati tulimu ewaka ne mu nnyimba. Weebale nnyo weebalire ddala nnyabo. Omusomo guno ogwa Luganda International Conference omulamwa omukulu kwe kutema empenda ez'okuzimba emisingi egy'okunyweza olulimi Oluganda n'obuwangaazi bwalwo mu nsi yonna. Kati gwe emisingi egyo wagitandika dda okukola ki okugitema era tukwebaza nnyo tukwebaliza ddala. Omutindo gw'olulimi Oluganda nga bwe guli kati oyinza kugwogerako ki? Omutindo gusse nnyo. Kyenzijukira nze bwe nali nkula ekitundu we twali tewaaliwo Baganda kubanga abantu abaasuulanga mu bitundu ebyo baabanga basirikale baabanga basawo bonna nga bava bava ngulu
bwe twafulumanga ebweru nga bonna boogera Luzungu oba Luswayiri, naye ewaka okuyingira ennyumba bw'oti tewaabangawo Luzungu, tewaabangawo lulimi lulala nga twogera Luganda. Nti Oluganda gwe musingi kwe twakulira, buli kye mmanyi oba kye njigiriza abaana bange oba kye njigiriza abalala bensomesa nti kyava waka, nga bagala charity begins at home. Naye kati ndowooza olw'enkyukakyuka technology, kubeera nti kati naffe twafuna omwenkanonkano ng'abakyala, tulina ebyokukola, si kibi, byonna birungi. Naye balance, ndowooza balance, okulaba nti abaana tubasomeseza tutya, ate n'okumanaginga ewaka n'emirimu gyaffe, ate n'obuyigirize nabwo bwe tulina okufuna, omutindo ne gugwa nti tufuuse bize. Abazadde tebalina budde, kati oba ffenna tumanyi Oluzungu, ze mmanyi Oluzungu, abaana bamanyi Oluzungu, lwe lutwanguyira, ate kijja kunkalubiza okunnyonnyola omwana, naggambye eddaga eno okuleba oti mangu nnyo otaddewo Oluzungu. Kale omutindo ne gukendeera. Uganda weewuunye, kiri waasi. Taata Muganda, maama Muganda, bali mu Buganda, n'omukozi ewaka Muganda, ng'omwana tasobola kukubuuza mu Luganda. Bwe tuba tugenze e Uganda, oyaayaanira okwogera Oluganda, naye okwogera ne abaana, tubayita baana baffe, naye eno gye tuli babayita ba nieces and nephews, naye okwogera nabo baba bakusuubira nti ojja kwogera nabo mu lulimi Olungereza, era ng'ebigambo ebisinga tebabimanyi, ng'ate nabo abandiyambye ku baffe, kuba naffe twagayaala. Gwe kati ogambye nti awaka bwe mwayingiranga nga mukozesa lulimi Luganda, naye ffe eno twagayaala ne tutasomesa baana baffe lulimi Oluganda awaka, balukozesanga ng'olulimi olw'ekikessi awaka. Muba mulina by'okwogera ebyekyama, mukozesa lulimi Luganda, abaana ne mubasalako, naye tekyali kirungi. Naye kati tufuba bufubi naffe kwerwanako okulaba nti omutindo gw'olulimi tukola ki? Tugusitula. Naye ate bannaffe eri e Buganda batukaluubiriza nti ate bo tebatuyambye kwongera kussaamu maanyi kusitula lulimi Luganda. Nze n'ekyo kyandeetera okugamba nti bannayika, ndowooza tutandikewo enkola ey'okusomeseza ku mutimbagano. Oba oli awo n'abali eri nabo bajja kutandika okwenyigira mu misomo gino. Ku mulundi guno tugenda kutandika, naye nalabye tulina omuyizi ng'ali Nairobi, muvubuka ayagadde kwetaba mu misomo gino. Negamba osanga ensonga eno nkulu tugyongeremu amaanyi, ate naawe ebyo byokola resource eyo etuyamba naffe nti abaana mubaga nti no mugende mukole ki, mutunuulire akayimba kano mukawulirize, mukomewo nga mukatubuulidde kategeeza ki mu lulimi Olungereza, ate ne bakadde bammwe tuule nabo bakole ki, bakabannyonnyole bannyonnyole ebyokuyiga ebiri mu mulimu ogwo, mu luyimba olwo. N'ababaama e Sweden eyo, e Iceland, e Norway, e New York, bamaama omugigi omuto, bayinza kuba si mugigi muto naye nga baakatandika bo okuzaala. Kakati kye bakoze, beekozeemu omulimu. Tebakuŋŋaanye, naye buli omu gy'ali akuweereza ka vidiyo k'omwana we. Bebi bwe bityo, byonna bato, nabbubi kyeki, bafuba n'ageegeenya. Omulala yampeereza nti kapa egoba emmese, omwana n'ageegeenya kapa, n'agenda ansinga emmese, n'akola n'addamu amaloboozi ng'aga kapa n'emmese. Kale ebintu ebyo nti bataddewo omusingi okulaba nti obuyimba obwo batandikira okwo. Ndeetera essowaani, senya amannyo, genda okole nga obuyimba omusingi ogwo gutandikidde waka kuva ng'ali mu lubuto. Oli n'akateekako ne kazanya woowooto, omwana we nga teyeebaka, mukwano gwe ali eyali New York, omwana we tasobola kwebaka nga tamuteereddeko woowooto. Woowootera omwana yeebake. Kale kizzaamu amaanyi nti bwe tutandikira wansi ddala
awo wentadde essira kaakati bwe bamala okusuumukamu naawe omukyala emukungulaako eri n'ojja n'obatwala n'obateeka ku mutimbagano basitegedde kaakati osanga wanaavaawo n'omulala n'agamba nti kale katukitwale ku O-level ne A-level ku mutimbagano paka tomanya tuyinza otuuka ku university oba ku GCSE naye nga nsuubira nti waliwo abakoze Oluganda ku GCSE weewaawo be batono ddala so wano mu UK omwana asobola okululonda n'alusoma nga language kale naye simanyi nti oba abazadde abasinga ekyo bakimanyi manyiiko omwana omwe yagenda n'akikola nga ayagadde okulusoma alabike nga alwogera bulungi nti era bw'aba azzeeyo e Buganda asobola okunyumya n'ab'eŋŋanda mukungulaako erinnya lyo linnyumira nnyo okwogera laako walijja mu Luzungu n'olizza mu Luganda mukungulaako nsiima nnyo omulimu gw'okola ne banno mpozi nandyagadde okumanya nti sitegedde kyeki bwe twalondebwa okuweereza nga bakungu ba Ssaabasajja mu Bwakabaka bwa Buganda twasoomoozebwa okussaawo ekintu ekiyinza okuyamba abantu bwe twakuŋŋaana omu ku bakungu n'atugamba nga gwe bwewadde obujulizi nti awaka twogere olulimi lwaffe Oluganda nti ye abaana bwe bamwogerera mu lulimi Olungereza abagamba kimu nti sitegedde nti kibayoba bayogedde sitegedde naye bw'abogerera mu lulimi Oluganda ate nabo nga bamugamba nti kiki nti I don't understand kati mu kufumiitiriza ekigambo ekyo nze muli ne kinkwatako nenga ekigambo kino sitegedde this is the key word kati ate nzize mu lulimi Olungereza nti wano we tulina okukola ki okuteeka essira mu sitegedde bategeere tulina okufuba okulaba nti n'abaana bakola ki bategeera kati naawe sitegedde we yava era ebintu byonna bye tukoze tubikola wansi w'ekigambo ekyo sitegedde waliwo omwana muzungu naye mutabani waffe wano kubanga tava mu nnyumba ye bwe twamugamba akitusomere yakisomera nti sight gate nenga nti ate nga n'ekyo nakyo kinnyumidde naye akitute ku level sight gate nenga naye katusigale kuki katukisigale ku sitegedde era awo bwe tutambulidde ate Mukama n'akiwa omukisa nti nno tufunye abaana ab'enjawulo kasooka nga tutandika myaka 3 katugenda mu gwakuna naye abaana bajja tugenda kusukka kati abaana abasukka mu baana 10 abakayita mu sitegedde nga bajja ne balooza ku lulimi Oluganda ne balooza ku culture ate ne baddayo ne bongera okubuuza bakadde baabwe ne bakadde baabwe tuba tusomesa emirundi egisinga nabo babeerayo eyo mu ntimbe nga nabo bakola ki nabo bayiga so bye tuba tuyigiriza ne baddamu ne babiggumiza nga tumaze okusoma so bwe tutyo ekigambo ekyo bwe kitambudde era nga tusuubira nti kirina omukisa ogw'amaanyi n'eyo gye tulaga mu maaso birooto ki bye mulina eri sitegedde mu biseera eby'omu maaso biseera ebijja mu maaso mu biseera ebijja mu maaso tusuubira nti sitegedde ejja kutuuka ku mutindo ogubeera nti mu buli ggwanga waliyo abasomeseza wansi wa sitegedde kubanga tosobola gwe kukikola wekka kale kyetuvudde tubeera nti tufuba okuteekawo ebikozesebwa okuwandiika ebitabo twongedde okuwandiika ebitabo eby'engeri eby'emitendera egy'enjawulo newankubadde nga twatandikira wano wakkati naye ate twandyagadde n'eno wansi tukole ki tukkeeyo naye ng'ekyo okukikola oba olina ate kukolagana n'abalala kyemba nenyumiriza mu Luganda International Conference nti egenda kutugatta buli omu aleete kyalina tubigatte wamu tusobole okukolera ddala ekintu eky'amaanyi mu lulimi Oluganda neesunga conference eyo neesunga okuteesa kw'abantu mpozi conference eyo eriyo nga mmeka conference eriyo nga 4 May omwaka guno era ejja kutandika ku ssaawa 4 okutuuka ku ssaawa 10
aboogezi bangi ab'enjawulo okuva mu bitongole eby'enjawulo. Kambiyite bitongole kubanga tulina abannamawulire, tulina abaprofesa, tulina abakenkufu mu lulimi Oluganda, tulina abayiiya ab'ennyimba ez'okutendereza, tulina gwe akola ennyimba ez'abaana abato, tulina abayiiya ennyimba zino twandiziyise zaki ez'amasanyu ez'okucakala, tulina abawandiisi b'emizannyo, yenjogere kindeke ki, tulina n'abawandiisi b'ebitabo. Twegamba ne Sitegedde Foundation nayo. Sitegedde Foundation ne mukwano gw'abato mpozzi ate tulinayo n'abato ddala abagenda okutuwaayo obugero, abagenda okuba bwe batunyumiza. Kale genda kuba kya mutawaana nnyo, kyakabi. Kugamba buli omu agabane ne munne ku biki by'akola era biki nga bw'ogambye ebiruubirirwa bye eby'omu maaso biki. Naye waliwo ekibuuzo kye nabadde njagala, ensonga gye nabadde njagala tukubaganyeko ebirowoozo. Ebigambo ebipya abavubuka bye baleese tubikoze tutya? Tubiyingize mu nkuluze oba tubisambajje tugambe nti ebyo tebiri ku mutindo? Tusobola obigandawaza naye biba bikyusa olulimi. Kati ate abapya abajja baba balowooza nti bye bigambo ebituufu eby'Oluganda, naye ate tetwagala ate bavubuka kubaleka mabega bagambe nti tubasosodde. Tusobola okuggyamu ebimu ebirina amakulu ne tubigandawaza naye ne tunnyonnyola mu nkuluze nti ekigambo ekyo, ekigambo slang simanyi bwe nkinnyonnyola mu Luganda. Nagambe oba kisaazi. Nti lulimi lwa kisaazi. Ate n'oliboga nti kisaazi nakyo ate kigambo kinene nnyo. Kale bw'aba nti omuntu atandika butandisa okuyiga olulimi Oluganda, awo neebuuza ndowooza kijja kwetaaga emitwe egisukka mu 10 okukikubaganyaako ebirowoozo. Kigambo kya kisaazi nti tewandikyogedde ng'oyogera ebintu eby'ensonga oba tewanditadde ngoba katugambe muwandiisi w'amawulire tojja kukozesa kigambo ndi kazende boy, tojja kugamba kyali wange, tojja kugamba nti bampozi baga kumukola ki okumubuulira. Waliwo ekigambo kye bayogera nti omuntu okumutabbira oba mutabbira okumugamba kamutabbire ogamba nti bwono nti n'amutabbira toyinza kukikozesa mu lulimi mu mpapula ziri profession oba mu mpapula ez'amateeka. Entongole kyekigambo ekyo. Mpozzi ekiyinza okukolebwa kwe kukola enkuluze ey'enjawulo ey'ebigambo eby'ekisaazi nebeerawo ne bikuŋŋaanyizibwa ne bigenda nga byongerwamu. Kati ne tuba n'enkuluze ey'olulimi Oluganda olutebenkedde naye ne tuba n'enkuluze oba gye tuyita oluyaaye oba olulimi olw'ekisaazi. Kubanga ate bannaffe ababeera mu ghetto si lwa kisaazi, bo lubakolera lwe lubaleetera emmere ku mmeeza era lwe bategeera. Naye ate ekyo ky'ogambye kikulu okulusa mu dictionary mu nkuluze yaalwo kubanga naffe twandyagadde okumanya bye bategeeza bwe baba nga boogera, kubanga ate bwe tuba tetubimanyi tujja kubeera nga tulina eggwanga eddala ery'abavubuka eryetonzeewo kuba lirina olulimi lwalyo, lirina n'ennono yaalyo naye ng'ate ffe tetukola ki? Ffe nga tetugimanyi. Akatalekeka njagala okukubiriza buli kinoomu, bamaama, bataata, basenga, bakojja, bajjajja, abakulu mwenna ab'ebitongole eby'enjawulo, mwenna mu biti byammwe mujje mutwegatteko nga 4 Meeyi 2024 mu Luganda International Conference tuteeseze wamu tulabe engeri gye tusobola okussa olulimi lwaffe Oluganda ku mutindo ogw'ekika ekya waggulu. Neesunga okubalaba mwenna ate era neesunga oba twesunga okubaweereza. Mwenna mujje, ebirowoozo teri kirowoozo kitono, buli kirowoozo kyonna kijja kuba nga kiwandiikibwa ate era kisensulwe tusobole okuggyamu ebyo bye tusobola okutwala mu maaso
Luganda International Conference ejjanga kubeerawo buli mwaka era ng'eno yeesoose mu nsi yonna. Twesunga okubaweereza bye tubategekedde bingi naye ng'ekisinga byonna kwe kulaba ng'olulimi lwaffe teruzaawa mu nsi yonna kubanga tusaasaanye. Nkakasa nti gye tunaagenda okweyongera mu maaso nga tukolera wamu olulimi lwaffe lujja kugaziwa. Sitegedde nga bw'egamba tugamba eŋŋombo yaffe egamba nti olulimi lugaziya ensalo. Language extends boundaries. Twesunga okubalabako. Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi II awangaale. Awangaale.